There is this letter I wrote on the 15th of May, 2017, to the Chief of Defense Forces and the Inspector General of Police and Director General Intelligence Services concerning torture. Nga 12 May 2017 waliwo ebifaananyi ebyafuluma ebyakanga abantu nga biraganga Meya w'e Kamwenge Town Council Geoffrey Byamukama bwe yali atulugunyizibwa ebitagambika e Nalufeenya gyali asibiddwa. Byamukama yali omu ku bantu abaali bakwatiddwa ku bigambibwa nti yali aliko ky'amaanyi ku kufa kwe yali omwogezi wa poliisi Andrew Felix Kaweesi. A commotion within the vehicle. These are 2 officers, and he sustained bruises. But I know diabetic conditions can also cause some of the wounds. Nga 27 September 2017 waliwo akanyawagano mu Parliament mu kuteesa kukujjako ku myaka gy'omukulembeze. Abawudde oluvuganya kino kyabawonyera ziizi era ekyaddirira bano kwagala kulemesa kuteesa okwali kugenda mu maaso mu Parliament eno. Amagye agambibwa nti gakuuma omukulembeze w'eggwanga gaayungulwa era ekyaddirira kwali kufulumya ababaka bano kuva mu Parliament ku kifuba. Nga 13 Ogw'omunaana 2018 waliwo akasatiro mu ttawuni ya Arua abawagizi ba Kasiyani Wadduli yali yeesimbyewo ku bubaka ba Parliament mu kuddamu okuvuganya bwe balangibwa okuba emmotoka y'omukulembeze w'eggwanga Mayinja ng'ono yali agenze kunoonyeza muna NRM akalulu. Luno lwe lwali olunaku olusembayo olwa campaign mu kitundu kino. Ebyaddirira gaali masasi era gye byaggweera nga yali ddereeva wa Bobi Wine Yasin Kawuma aluguzamu obulamu, so nga abantu abalala bangi baakwatibwa nga nakati bakyalunyumya. Mu mwezi gwe gumu nga 2 munnamawulire James Akena yakubwa amagye bwe yali aliko ebifaananyi byakwata nga kiva ku bawagizi ba Bobi Wine abaali beekalakaasa mu Kampala oluvannyuma lw'okumukwatira mu Arua. So nga 25 October 2019 abasirikale ba military police wamu ne poliisi eya bulijjo baalumba ebisulo by'abayizi e Makerere ne bakkakana ku bayizi ne babakuba emiggo egyasigalawo ne gikwata ettaka. Abayizi bano baali beekalakaasa olw'okwongezebwa kw'ebisale n'ebitundu 15 ku 100. Bangi baafuna ebisago era baasibira mu malwaliro. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga yalagira abasirikale ba military police okwamuka university era ne yakuliramu okudumira abasirikale bano n'akwatibwa. Nga 18-19 November 2021 abantu 54 battibwa mu kwekalakaasa okwaliwo mu Kampala ne mu bitundu bya Buganda ebirala. Kino kyava ku kukwatibwa kwa Bobi Wine bwe yali anoonya akalulu mu disitulikiti y'e Luuka. Bangi ku battibwa baali wakati wa myaka 14 na 50. Omukulembeze w'eggwanga yategeeza nti bangi ku bano baali batujju abaali baagala okwokya ekibuga weewaawo nga yavumirira n'okufa kw'abasaalumanya abalusuulamu akaba. Poliisi n'okutuusa kati tefulumya nga alipoota ku ebyo ebyaliwo naddala mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu. Nga 3 December 2020 Isaac Zebra Senyange ng'ono yali mukubi wa bikonde yakubibwa amasasi e Bwayise okumpi ne Kampala. Ono abamu ku baali bajaasa baali bayiriddwa mu Kampala okulwanyisa abo abaali bateekateeka okukola effujjo mu biseera by'okulwana kwa 2021. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo ne yeetondera eggwanga ku ebyo ebyaliwo. They had even organized for COVID tests. You were supposed to come and see me with other people. Then we had this unfortunate incident. Nga 17 February omwaka guno bannamawulire ab'enjawulo bagwa ku kyokya abasirikale ba military police babaligita emigobante. Bano baali bagenze ku Kololo Robert Kyagulanyi yali agenze okutwala ekiwandiiko eri ekitongole ky'ensi yonna eky'eddembe ly'obuntu. Amagye gaavaayo ne geetondera bannamawulire n'abasirikale abeenyigira mu kikolwa kino ne bakwatibwa weewaawo ng'eri abadumira yasigala alya butaala. Okuva mu November w'omwaka oguwedde okutuuka mu April w'omwaka guno abawagizi b'ekibiina ki NUP bazze bakwatibwa bangi ne batulugunyizibwa nga nakati waliwo abagambibwa nti temanyiddwako mayitire. Bangi ku bakuumaddembe abateeberezebwa okwenyigira mu bikolwa bino tewali bukakafu bulaga nti baakangavvulwa ekyetaawo ebibuuzo obanga okwogera n'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo eri abakuumaddembe obutakuba okuboggolera n'obutatulugunya abo ababa bakwatiddwa mu ngeri yonna bekikwatako banaakuwuliriza.